Bodda MUKAMPALA ninango bati mwana Meya tuli mbuzibu mulabache tuliko abantu abakakasa ne bagamba kino ekintu kyekola byakitya ddala tulire bwe tuli gende ku mwala accountable for that, and that's the reason we want to push for that deadline now not to be shifted again. By 15th Feb, we want to see excavators, rather graders here. We want to see civil works going on, and we are going to make sure that happens. We thank you very much. Bungi leero tulambudde enguudo gye bujja tugenda kulambula amalwaliro nago bannayuganda balabe nti ebintu bino bye tubyogerako bya ddala. Tujja lambula amalwaliro, tujja lambula amasomero n'ebintu ebirala, ensonga za service delivery bwe buvunaanyizibwa bwange nga leader opposition okuteeka gavumenti ku nninga etteeka ligamba to keep government in check. Tujja lemerako ku nsonga zino. Kale tugende wali ebyange bakama bange wabeera wayagala omwalo ogwo olabe bannansi embeera gye bayitamu. Nsubira kyekiseera ne bannansi okweteekamu okulabisa gavumenti eno ti nabo beetaaga services kubanga bawa omusolo kubanga bazikola mu bwangu ddala kubanga abantu baffe basaana okutambulira ku nguudo ennungi. Kampala yesinga okuwa omusolo omungi. Ensonga y'okukola enguudo mu Kampala nsonga nkulu nnyo kubanga ffe tax base ya Uganda twagala enguudo zaffe zikolebwe abantu baffe okutambula obulungi mu Kampala yaffe. Amanya mbeera ze Zaki Maula Eke Taranamuli meya w'Erubaga. Ba contractor balanga bazidduseeko naye baba bazidduseeko mu butuufu kitegeeza nsente zibadde zibbibwa bubbibwa. Ssente zirina okuba contractor abantu tebazibawa. So tusaba abantu bonna batukolere wamu tugenda kulaba nga tufuna enguudo ennungi mu Kampala.
Not allow this kind of insanity. We are members of parliament. It wasn't irregular and illegal, and we cannot allow it. So we need an explanation. Where is my bag? I need to know where has my bag been taken. Let it not never happen again. We went officially kubanga twatambudde na motoka za parliament kyekatujje wano kusa kutandika kutwala bintu byaffe era kutandika kutwala motoka za parliament. And how? Failing because of the roads. But it happened to us that we have faced this situation today. I normally move with my brown bag that carries my medical, my medicine, my inhaler. As we are also sick as people. We move with our things in our bags. But Parliament withdrawing from the field, their vehicles on official duty, it is sad, and it is something that we want to raise as a matter of privilege.